kati tutambudde n'ebintu bino bingi. Yaziikibwa Gayaza naye ng'aterekwayo buterekwa. Tugenze tugoba ebintu bino nga tubigoba okutuusa lwe bavudde eno wala Lambejja ne bajja kati ekiseera kituuse bamuziikule bambeete kikaaki. Ate baba baziikula nti ate tebakyamutujjayo ne basiba ne bamugjayo era ne tujja wano n'aba avudde eno okutuleeta wano. Lwaki aziikuddwayo? Kubanga si bye yazaalibwa Mulangira. Tuze tubitambuza okutuusa lwe bagambye nti kakati Omulangira ekiseera kituuse tumutwale. Ne bava eno ne bajja ne bamulambula ne batuwa olunaku nti bamuddukira era ne bajja ne bamuziikula. Baani? Bulweda yabadde eyitawo atulina obutanate. Kitaffe Muwanda Frederick ekkubo lyali bannannyini ttaka e Gayaza baali batuusizza okukozesa ettaka lyabwe era nga ettaka muzeeyi waffe waali wennyini we wayita ekkubo. Ne batuwa ebbanga ery'okuggyawo omugenzi ebisigalira bye ne tutegeka ne tubaweereza message abaministers b'Emmengo ne tuzitambuza ne zituuka mu woofiisi y'omuwandiisi wa Kabaka Mukulu Mukiibi ewa Katikkiro naye bamuwandikira ebbaluwa yatuuka. Then ne tutuuka n'ewa Ssaabalangira akulembera abalangira bonna message ne bagifuna ne tubabulira naho agent ekintu bwe kyali. Naye olw'embeera baatugamba nti buli kintu kyakolwako era Kabaka yasiima n'atagundi onakkiriza Omulangira ajje. Olw'embeera etali ntuufu twakita nga zituuse nga tulina omusengulayo ne tumuleeta e Kasubi kuba twali tubabuuliddeko ku nsonga. Okutuusa Omulangira ono ebisigalira bye Kasubi nga ne Katikkiro w'Amasiro yali akimanyiiko. Batweganye Katikkiro w'Amasiro aliwo obudde buna nga twala ensonga ng'agimanyiiko kubanga twatuukawo ne tumubuulira era n'atugamba agenze kutegeka munda naye tugenda okuddamu okumukubira ng'atugamba nti munnaye bayiye amagye tewali kyensobola kukola nga zammwe zinnemye munnaye bazzukulu era ne pressure twalese tuzimukubye.